Abalamuzi musanvu aba kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwamu Stella Lachamok bonna wamu bakkiriziganyizza okugoba omusango ogwawaabwa munnamateeka Profesa Frederick Sempebwa n'abantu abalala babiri. Bano baali bawaabye nga balumiriza sabawolereza wa gavumenti okujeemera ebiragiro bya kkooti nga bagamba nti yagaana okuddayo mu kkooti okubategeeza wa waatuuse mu kukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda mu myaka ebiri nga kkooti bwe yamulagira. Abalamuzi bategeezezza nti omusango guno si mutuufu kuba sabawolereza alina waatuuse mu kukola ennongoosereza mu mateeka gano. His letter to the Supreme Court Register dated 16th August 2016, the Attorney General reported to court on the measures that had been taken to implement the recommendations and that as such there was compliance with the court orders. Kinajjukirwa nti kkooti ensukkulumu bwe yali ewa ensala yaayo mu musango gw'ebyokulonda mu mwaka gwa 2016 ogwawaabwe yali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi nga wakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. Abalamuzi 9 abaawuliriza omusango guno waaliwo ebiragiro bye baawa. Ku bimu ku biragiro kwaliko obudde omusango gw'ebyokulonda kwe buteekeddwa okuwaabwamu bwongezebweko awamu n'obudde kkooti bw'erina okuwulirizaamu obujulizi nti nabwo butunulwemu. Kkooti era yalagira wabeewo ennongoosereza mu bika by'obujulizi obulina okuweebwa mu musango gw'ebyokulonda awamu n'okuleeta tekinologiya okumukozesa okuwa obujulizi. Ebiragiro ebimu byali nti sabawolereza abaga amateeka okulaba nga bannabyabufuzi n'abantu bonna bafuna omukisa gwe gumu okukozesa emikutu gy'amawulire egya gavumenti era ng'oyo yenna anaagamenya asobole okukangavvulwa. Amateeka okugulirira abalonzi oba okubawa ebintu ebibasikiriza okulonda n'amateeka agafuga abakozi ba gavumenti abeenyigira mu byokulonda gakyusibwemu. Oluvannyuma lwa sabawolereza okulemererwa okutuukiriza bino byonna mu bbanga lya myaka 2 nga kkooti bwe yamulagira, Profesa Sempebwa yasalawo okuddukira mu kkooti enkulu eragire nti sabawolereza yalemererwa. Kati abalamuzi 7 bategeezezza nti tekiba kya bwenkanya kunenya sabawolereza kuba yali alina okukola bino byonna ng'ali wamu n'ebitongole bya gavumenti omuli palamenti ne kabinenti ekulirwa Pulezidenti Museveni. Kkooti era etegeezezza nti ennongoosereza 7 ezisigaddeyo zirina kukolebwamu ne palamenti era nga waliwo ebiragiro ebirala ebiweereddwa. The Attorney General must, in consultation with other organs of state, the executive and the legislature, ensure that priority is given to the implementation of all the court's recommendations. The proposed legislation for implementation of the court's recommendations should be laid before Parliament within 1 month from the date of this ruling. The Attorney General shall report to this court on the progress of the proposed legislation within 3 months from the date of this ruling. Sabawolereza era aweereddwa emyezi 6 gyokka okuwaayo alipoota yonna ku nnongoosereza zonna. Bampadde omwezi gumu mbeere nga ensonga zonna nazitadde mu palamenti kyengenda okukola kubanga olwedde mweziri myezi 4 tujje tubaripootingire owo kituuse myezi 6 tujje tubalage amateeka ago nga tumaze okugakola. Kiyingi Moses, Aneti Nakayibaale, Deuta TV, amasukkulumu.